bw'oba omanyi nti kati wenye edduuka ly'otaddemu fulaga simanyi ofulaga bagenda kulibba. Bw'oba omanyi nti olina edduuka ng'otaddeko fulaga oba otaddemu fulaga bagenda kulibba. Oyo Major Emma mbu yamobilizinga abaggeto yatwala Alien Skin mujjukira mu Northern Uganda juzi naye ne bibasala nga Bobi Wine gyali. Naye kyayogedde kankikuddiremu bulungi nnyo kubanga olutalo lulabika munnange lukutte waggulu ne wansi olwa fulaga luyingiremu bakifeesi. Bw'oba omanyi nti kati wenye edduuka ly'otaddemu fulaga simanyi ofulaga bagenda kulibba. Nti bw'oba omanyi olina edduuka ly'otaddemu fulaga mbu simanyi fulaga ndowooza olaba omuntu nga si munnansi mbu fulaga simanyi fulaga n'okwogera kwennyini anyooma nti bw'oba olina edduuka ly'otaddemu fulaga mbu simanyi fulaga bagenda kulibba alagidde Major. Kaakati munnange oye Major Emma tetumanyi oba kitumaluso kajja kuvaayo agenda bamukwate naye tebasobola kukwata bantu ba DNA. Ekyo tekisoboka, ekyo mukimanyi bulungi nnyo nti tulwana kujja Uganda mu mikono gy'abantu abatali bannansi. Kakati ng'olwo amaze okuwa bakifeesi amaanyi bakifeesi babano boogera jjukira nti Damulira mumumanyi bulungi nnyo Fande Damulira ne bakifeesi kati baabano be bakulira bakifeesi abagenda bakuba abantu era bano munnange bagenda kubakozesa ensobi. Bagenda bakozesa ensobi wulira bakifeesi bewewera. Okutandika enkya ssaawa 6 abakuba fireworks buli alina fulaga tugenda kufumba. Buli alina fulaga buli mumula wa fulaga kuno bitumibwa iwala fulaga saba musanvu. Ate Major okutandika n'enkya n'abasirikale bagambe mulimu abasirikale ab'okubiri. Buli alina fulaga ogenda kutunulira lwaki owujjawujja fulaga y'eggwanga mugizuuza. Muzuuza fulaga y'eggwanga. Bajja kugamba nti Bobi Wine yeeyita omuyeekera. Era ekyo kibi nnyo 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 pa yeeyita omuyeekera. Baabo bali ku ggwanga kati libavunise bati nti gwe Munnayuganda okwata fulaga nti abo bakifeesi n'oyo nako ka Major Emma kaabwe mbu ke kagenda obbaduumira mbu bajje babakube mbu n'amaduuka kalagidde bagabbe kagende kabbaaga ewaabwe. Kyetubagamba bulijjo tikka enguguuzo genda ewammwe eggwanga etali liryo si liryo teririba liryo era omusaayi omwebolereze guli bamwebolereze teri Munnayuganda ayinza kwogera ekyo. Wuuyo Major Emma munaagamba nti ate yayogedde ddi wuuyo kati ojjasanga ba NRM era ku mikutu mbalabye nga bawagira kati olwo ate n'ayongerezaako nti gwe ogeza n'okwata ku wa NRM. Mujjukira Museveni bwe yalabula abantu mu 220 abakyala bwe beeyambula tikyati za NRM ne bazisuula nga batidde abantu tebabakwatako. Museveni yagamba nti nno ojja tukeesera tusobola kukwata ku tikyati ya NRM era drone ne zitandika okusomba kati n'oyo wuuyo munnange owa DNA ayogera. Oba nti omuwagizi wa Pulezidenti Museveni bamukoonyeeko bw'okikolera okyekoleredde tugenda kukunoonya tugenda kukuwenja tugenda kukufulumya. Nti gwe bw'okwata ku muwagizi wa NRM ojja kuba okikoze naye ng'okyekoledde nti bagenda kukunoonya bagenda kukuwenja bagenda kukola buli kimu. Kitegeeza aba NRM bajje babakube mubatunuulire butunuulizi mukaabe wewe mututta. Kati bano banoonya kye bayita violence banoonya okwinstigatinga violence. Manyi kati yali ofuna opondo yalaba ekintu kino aliya lumu yali ku TV station n'agamba nti Bobi Wine alina engeri gy'ateeminzeemu amagye ne poliisi ne bagendera mu layini ye bw'atyo bwe yagamba ne bagendera mu layini ye. Kaakati muganda wange tuli mu protest vote nalo kati baabano nabo batandise bakulaga bagenda kubagana na bano kati bano basirike babatunuulire butunuulizi. Fulaga y'eggwanga ekisooka kasooke nkuwe abantu aboogera ku fulaga y'eggwanga kuba n'ennandala Mafaabi yabadde ayogera ku fulaga y'eggwanga. Tewerabira Hillside Apartments wali ejjanyi ku kyaki wali apartments ezinyirira Entebbe Road tuka enamulanda kitendeka jansi buuza ejjanyi ku kyaki ate nga Hillside Apartments ate nga Maintenance Palace nabo balina solar systems zonna go wali badde weetaaga n'ebyamazzi byonna nandala Mafaabi. Ne flag kyobolaba ne police n'amajje ojja kwesanga uniform yawe eriko ki flag elaga gyova flag yakulaga identity yo
kugenda mu America, genda mu UK, genda ojja kusanga buli muntu atambula ne flag mu motoka ku luguudo batambula. Kati bano mu kifo ky'okugamba nti abantu batambula ne flag bakoze ekintu ekirungi bakuba kubikira. Ekyo kikulaga tetulina magezi, simanyi kye tunoonya. Bano abantu abakosa flag balaga patriotism. Uganda flag one twetaga kusalwa mawo nogiteekako kali kagamba kanako ku motoka nga ogiteeka ku motoka twali tikigana n'olwekyo bwabagamba bwolaba enkozesa gye badde bagikozesaamu NUP n'abawagizi baayo oba bannayuganda bana bagikutte ensangi zino ani gwogamba nti agityobodde bwekuba kugityoboola waliwo era omukulu wampereza ekibuuzo wano ku simu nti poliisi yakola ki ku b'amagye abagoba omusajja agikutte ne bamukubakuba ate bwe bali bagikwata bagizinga buzinzi okwekutyoboola nalaba president of yali Kawempe embwa ng'esika flag temwakiraba embwa ya poliisi esika flag omulala juzi presidential candidate Friday ali Ruba Makindi eri owa poliisi ndozadde w'amagye ng'agoba wa boda agikutteko n'agimunyakulako bw'ati neyulika akatundu nekasigala ku pichi kuba boda teyagikutte n'asigaza akatundu okwo gityoboola poliisi bakozeeko kyabwe. So ekikulu ekiriwo kyetalina kubuusa maaso nti Lusoke kyayogera ne mukyala Seku kyayogera Seku commissioner omukyala oyo kyabyabufuzi tekiri kyagamba nti no bakuuma kitiibwa kya ggwanga kyabyabufuzi ate bawulira nsaalwa bawulira kalya akasajja ganti bannayuganda bonna bakwata flag kugambe bwe tubakolaiza bagikwatidde waggulu we batika bagiwuuba. Lwaki munnayuganda yandibadde afuna ennugu ng'omuntu awuuba fulaga ya Uganda? Lwaki? Okuggyako abantu abaakuzibwa obubi abalina ennugu ababeeta gatwala mu kereziya ekibiina naffe abawagizi b'NRM mulaaliza eziddako nginda zibawo ennyo tewali alinako monopole ku fulaga ya ggwanga tebajja gituwamba. Era oliyo yakubuuza ekibuuzo mbu NUP yagala kukola ki? Lwaki alowooza nti nze bwe ngikwata naye agikwate mb'omuyekera waffe kakati oyo Daudi Kabanda wa NRM agambye nti naye agenda kuziba bwaba NRM pateri alina monopole nti olaba ne Daudi Kabanda asobodde okulaba ekintu ekyo ku bintu byonna ekyo akirabye nti fulaga y'eggwanga buli mwalina ogikwata temujja gituwambako mutuufu nammwe mugirwanire kubaka ekitiibwa ky'eggwanga. Naye Bobi Wine yannyonnyodde lumu yagambye gye yabadde mu campaign ze nti Museveni atandise okulaga obubonero nti si munnayuganda kubanga lwaki oganda bannayuganda okwagala ensi yaabwe kuba Museveni tayagalangako Uganda era tayagalangako bannayuganda baagala ensi yaabwe ayagala aba confusing iraawo bo nga bwe bakola omunyago gwabwe baginyagulule bagikalize. Bobi Wine eddoboozi ngera ddikuwa mu maaso awo naye nga Dr. Walinyo gwe alina ebirwadde eby'enjawulo Dr. Wali ku Uganda Atalaje namba yange esembyayo 1015 temugenda ko mugende kwene eriko 7 eri ku WhatsApp. Buli abaganda bange obubaka obusembayo n'omusajja yali teyasoma Idi Amin nga bagende Bulaaya neyegomba ekintu agamba ekyaba kiteeke ewaffe naye kubanga Museveni nowanda Dr. Bote yatugamba Museveni si munnayuganda ate bw'otunula engeri gye yeeyisa n'ebintu byakola asiwakanya Obote Museveni alabika si munnayuganda. Uganda bannayuganda okweyagalira mu ggwanga lyabwe tukwate bendera yawa tukwate yeewamwe tukwate bendera yawa tukwate yewaabwe kubanga bw'otunulira bendera ya NRM Museveni olwedde yagikola ng'eyewaabwe eya URA nayo baayagala gikola ng'eyewaabwe naye eya Uganda eba ya Uganda era munnayuganda alina kuba munnayuganda. Naye tulabye nnyo mmwe naddala bannayuganda abali ku busente obutono buno 2000 mbolokuba bakuwaddeyo obukadde 2 3 okuba nti mulidde mu nsi yammwe olukwe ne mukkiriza abagwira babategeerere ng'ate abagwira tebaagala nko ggwanga lyammwe okoleko kulinnyika kubanga Bobi Wine abagezesezza mu ango zonna kati atuuse no ku national flag. Can you imagine nti Idi Amin ne Bobi Wine agambye nti Idi Amin gwe bagamba mu teyasoma nga bw'agenda ebweru n'alaba ekintu ekirungi agamba n'ewaffe nkyagala kibeereyo era yakola ebintu bingi nnyo naye kati gwe Gen. Museveni
otandika otya okukyayisa abantu ensi yaabwe? Otandika otya? Kubanga gojja kugamba Museveni wamuliddeko ng'ayogera, muganda wange, bino byonna Museveni abiwagira era abimanyi bulungi nnyo ebigenda mu maaso era kimulumira ddala. Kati bannayuganda kiri gye muli bakifeesi baabo babayungudde bagambye mbunga lumu mbukutulaba ku muntu ng'akutte bendera bagenda kumukuba bakifeesi. Nkugambye nti awo twolekedde okulabawo olutalo era nsuubira okuba nti poliisi bw'ebanga ddala etegeera kyekola nga tebaagala ate nabo kwekomerera musumaali gusembayo mu coffin. Baali badde batunuulira meeja waabwe oyo kasajja kabako ka Emma akayagala okuleeta ettemuli genocide yeewaabwe kagireete wana e Uganda okwogera ebintu ebifaanaganako bwe bitumbu edduuka lya teekamu flag bajja kulibba. Kakati omuntu bw'atyo abo basajja babiri batemu mu kikula kyabwe batemu beegulumiza nnyo ate okulemererwa lwakiri boonoona. Kati balaba obuyinza bubavudde mu ngalo batandise okukola ebintu ng'ebyo. Kati gwe munnayuganda mbw'ogenda kulonda abo tugende protest vote nalo ate akalulu tubeerewo tukakuume tukabangi.